Good evening, ladies and gentlemen. My name is Asio Florence, the NUP flag bearer for Women MP Bukedya District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita Among, as alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure, being it that I am a daughter to the Right Honorable Speaker. So, due to family pressure, I had to pull out. My decision and my intentions to contest came in on a short notice that my family was not aware of, and it came to them as a shock on the day of my unveiling. That is when the pressure started mounting. I didn't take it seriously, but I couldn't hold it anymore. I thank you all for listening. I appreciate you all for your understanding. May God bless you. Good evening, everyone. My name is Asio Florence, the NUP flag bearer for Women MP Bukedya District. I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped as alleged by my party. My decision not to appear on nominations at the office on the 23rd of October was due to family pressure. Being that I am a daughter to the Right Honorable Speaker, Anita Among, the news of my unveiling took my relatives in a shock. So, out of family pressure, I did not go for nomination. I wish to thank everyone who has supported me from the beginning till now. Thank you so much. I am very safe and sound. Thank you. Abantu abatambudde ne candidate waffe okugenda kwewandiisa Bukedya newe njogerera kati amasimu gaabwe tegaliiko era tetugenda kwewunya era bwe bavaayo nga boogera ebitategeerekeka oba ne babulira ddala oba ki tulowooza ne bakuwamba n'okola kiwaakiri bwe bakutuusa wali ne bakuteeka mu bifaananyi vaayo yogera ensonga abantu bakitegeere naye gwe bw'ogenda wali ne bakukozesa ebintu naawe n'oyogera ebitategeerekeka ate oluvannyuma n'ovaayo n'otugamba nti baakuwamba kyova olaba weeyisa bw'otyo tuba tetukutegeera. Ambye sente ezo ze bakozesa okugulirira abo abantu nga bamaze okubatiisatiisa sente ezo zaali badde zigula ambulensi ze zaali badde zizimba amasomero zaali badde zikola ki naye Museveni abikozesa ebyo kubanga Uganda yo tagifaako tafaayo ba Uganda ebeera etya ye kasita asigala ng'ali mu buyinza. Candidate waffe ow'Bukedya Comrade Asio yawambiddwa paka kati tetumanyi gy'ali, omwami we tamanyi gy'ali, famire ye temanyi gy'eri. Naye kino kyaddiridde candidate gwe twasooka okuleeta okuvuganya Anita Among gwe bayita Alupo ne bamujja ku register mu bumenyi bw'amateeka. Ne candidate abalala abali bavuganya Anita Among nabo ne babalemesa nga Anita Among ayagala abeere unopposed. Ne tulemerako ne tuleeta candidate omulala gwe bayita Asio bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa batiisatiisiza famire ye ne bazadde be babadde nga bamugoberera era ku lunaku olwa nomination yawambiddwa. Kino nno kyaddiridde amagye okwebulungulula we bawandiisiza abantu era Anita Among olwamaze okumuwandiisa ne bagamba computers zifudde. After nominating Anita Among, they said the computers were dead. They could not nominate anybody else. So, Anita Among era nga bwe yabadde agezaako okulaba nti
avaayo nga tewali amuvuganyiza ng'ali unopposed. Kakati Alupo yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanyi gy'ali, famire ye temanyi gy'ali, naye ng'era bino byonna bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka nga bikolebwa Anita Mongo mu butaswala ng'ayagala kakasa nti tewali amwesimbako. Kino tekyabadde Bukedea yokka, naye ne bbawa Anita Mongo Magogo era naye ya making sure nti candidate wa NUP amuvuganya bamugalira ebweru. Mwalabye obutambi ku social media ng'omwami akayana ebweru nga bamugalidde ebweru. Kwegamba Anita Mongo yefudde Katonda nti ye tebamuvuganya ne bbawe tebamuvuganya. Kino kigendedde ddala ne ku deputy weetayibwa naye candidate waffe bamugalidde ebweru n'atanominatinga kyekimu ekyabadde kakumire wa Nabbanja era candidate waffe bamugalidde ebweru. Kino tekiswaza buswaza wabula kyewuunyisa kyenyamiza ebiseera bya Uganda eby'omu maaso okulaba nti bana abantu bonna nga bayambibwako Nakyemalira Museveni mukama waabwe bafuba okulaba nti bamalamu abantu amaanyi, bafuba okulaba nti balinyirira amateeka mu ngeri yonna gye basobola. Naye twongera okugamba bana Uganda nti kino kyonna kisobola okuggwaawo. Bobi Wine kamera egenda kukozesa ensobi ate kukunamizza ddala nga bw'okiwulira. Wavuddeyo n'ogamba Asiyo Florence Anita Mongo amuwambye Bukedea nenga yamuwambiddewa. Olunaku olwaleero omuwala yeke nnyini wuuyo avuddeyo n'agamba tebannamuwambako wabula famire ennyini yamutaddeko pressure nemugaa teweesimba ku Anita Mongo abantu bamwagala Bukedea abantu byabakoledde bibakoledde. Naye aba NUP ekisinga okunnuma temuwuliriza. Buli kamera mwami Kyagulanyi w'ogiraba oyina that camera excitement novaayo n'ogera by'otalina kwogera oswaziza omukazi owandiise ku Facebook owandiise buli wamu sibayanga Anita Mongo awambye omuntu drone obwedda ziri muno balina emmundu bali mu pulimo balina emmotoka simayanga biki nono nerinnya lya speaker wa parliament ya Uganda gwe speaker byakoledde abantu. Era Anita Mongo oli mukazi mugumiikiriza nnyo singa obadde okisobola n'owandiika electoral commission mwami Kyagulanyi nasooka mu stopping campaign ze nasooka agendako mu kakiiko oyo n'amanya g'abantu gamba Naba NUP mwabaji. Nze kyovola wakati okwagira NUP nondamu obucupa lwaki ne mbulondera omwezi mulamba ne mbutunda kilo ne bampa mu 2 oba 3 ziba zimmala. Mwene mulaba buli kimu ne mukibuukira ne muvuba buli omu ne mwemulono ne mukola buli kasasira asembayo okubeera ow'ekisiru. Bana Uganda temulonda NUP buli walaba ekintu ekimyufu tolonda gena na yero kubanga yeyina emirembe. Bwe novana oswaza abantu nti bawambye omwala nga tebannamuwamba nako. Bantu mwe mubere mu byemwogera mwono n'amanya g'abantu. Si munyampi wabula munyampolokose. Nze kakati kambabulire okumanya intelligence ya Nuupu nayo ebuzaabuza ate yalaze obunafu. Kwegamba ne bawamba omuntu ne bakuwamba ne bakuta n'okubira ekibiina amasimu nga twede tegaliiko n'obagamba nti ate simanya ndi bubi simanya temunnoonyako musooke mumpemu tayimu kino kikazi kyalidde okujjako nga nawe tulaba bulabi. Chinzi kyalidde Anita Mongo yakiwa sente. Bino Florence mwalete ebikazikazi ebitategerekeka mu swago. Ebikazi ebiyala abantu abayala mwawakali kati omukazi ayinza otayasereza Mongo. Nalugana jako n'amasimu n'agana okulabika. Bana abakati aweteri yamuwambye nawe yeewambye okujjako nga temutegeera butegeezi. Ono omukazi yeewambye okusinziira ku statement zaawa abaana be bawamba bajja direct ku kitebe olunaku bwe babasudde ne bawa statement. Statement zabo bazikolera ku kitebe. Naye kati omukazi agenda babuzabuza bulere okula nga temutegedde na walaze kubanga ye yanyise. Akaluka bya bimukaga na bagamba NRM yetulula dda NUP. Yetulula dda ululugunyi nnyo constituency nyenyi nnyo ze tumanyi. Nga batepatika wa abantu baabwe baleetanga bana batano bajje bakine kadi nga bo bakimanyi nti no mwaba abantu abatano babana at least mujja kujiwako omuntu omu kyekinga mu Koto West oyo Smith nze kanyina nalino Smith nga tudde nayagala okuwaba osente milioni 15 aba ave mu kalulu nenga tekiri ekisajja ekigenda ekibuli ekibye kya NRM kyekyabaletera Smith ne mumuwakadira mulinde webityo bigenda okubeera. Anita Mongo temumunenya na kumunenya yezanye muzanyo gwene gukwatayo yabaze mupiira gwe ogwo mupiira Anita yatusinze businzi kati gwe weberere mu bweberezi